Erinnya lyange nze Bumpenje Frederick, ssentebe w'ekyalo kino Namuganja. Mumuluka kati Town Council ogubadde omuluka kati batuwadde Town Council Busiika, Sub County Kalagala, bamunanika constituency yali ya Muyingo kati ya Sekitoreko Luwero district. Ensonga z'omutuuzeewo eyabuliddwako omwana. Ensonga z'omutuuze wange nina amaka gange gali 2 kuno kwendi nga nze chairperson ne Busiika. So olunaku olwo nalisula Busiika nasiiba kuno kati nvaako ssaawa zaalinga 2 ez'ekiro nenzirayo Busiika gye nali ngenda okusula nga ntuuse Busiika zaali zisusse ne mu ssaawa 4. Waliwo omukyala awo mu Senseni awo alina emirimu gyatukolera awo nankubira essimu, chairman bino bitegedde kunze bikyate ti omwana wa Samanya bamubbye kunze nga ani amubba nsiibyeyo era ndi Samanya njabukanye naye ku ssaawa ng'emu n'ekitundu nti omwana bamubbye dda misana naye bakitegedde kati nembuuza nti bo bali ludda nti bazzeeyo ku poliisi nensituka nenyambala kati nagenda okwo nalwalwamuko nagenda okumaliza okwambala nga bo ku poliisi batuuseeyo. Waliwo wano omukadde wange ye vice chairperson Wero Situ ate eri ku muluka kojja wange nasanga amaze batuusa ku poliisi ye mukulu kato nga bakomyewo bamaliriza kubajja ku bujja justice statement nga tutte Samanya oyo tata w'omwana abuze ne maama we abuze n'omukulu ono bba w'omukyala oyo gwe tukakasiza dda nti yatwala omwana. Kati ngenda okubaliriza okuva mu nju wange ntuuke ku kkubo nga bakomawo nembayimirira nembagamba bwe banyinyonnyola we mukadde wange nambuulira vice chairperson Wero Situ titubimaliriza osatugayi tuddeyo enkya nembagamba nze siri mu mativu ono mwagala kusula mukomera bawa omukazi kubanga bweba missioni simanyi mukyala gye tuyinza mumusanga ate nono bwakeera n'abula olwo tuba tugwereddeyo konze tuddeyo ku poliisi nembazayo ku poliisi mbazayo ku poliisi osi nemutegeeza nti ono njagala asule munda ng'enkya bwe tudda tubiddako kati nanyinyonnyola tinedda tasaanye kusula munda naye tudde naye enkya twongereko ebiddako nenkikkiriza netukomawo wano era nze najja n'omukulu ono era okuva Busiika eri okukomawo ene Namuganja paka wakaawe nga kyemwagalako nanga muntu nensula nga njimugjeeko olw'okuba nti era bwadduka tusigala tukyalina bwe tunoonyeza kati nagimpa ekiro ekyo omukulu oyo bawa omukyalo oyo gwe tusikakasa nti yeyabba omwana yankakasiza nti nze nyiika ewaffe gye twava nambuulirayo yeyisingiro mu ddwaniro Lakayi. Kakati bwambala okuntegeezaayo nti ne chairman wange amanyi bulungi era namba yenjina kanjikuwa oyogereko naye omusajja namukubira chairman weeyo ne mutegeeza nti nange ndi chairman eno mbadde njagala kumbuulira omwami gwe bayita Vincent omumanyi namumbuulira nti mumanyi bulungi muntu wange eno simumanyiko mutawaana gwonna ne mubuuza ate mukyala we gwe bayita Kyasimire Meron nagamba nti nga simutegeera bulungi kati waliwo abakyala baabo ne bagati yoyo maama w'omwana gwe bayita Pros yoyo gwe yali naye wano ne bagamba nti ye tumutegeera kati ne mbagamba nti waliwo obuzibu obutuuse ku mukyalo oyo atubbyeko omwana eno naye tubadde twagala okumanya oba atuuseeyo kubanga gye baava kati ne bagamba nti ne omukyalo oyo yagoberera bugoberezi bbaawe okuva eno naye nga bbaawe ye yali agenda dda akaseera nga kawezeeko konze ye tubadde naye era bbanga ddene eriwo eno omukyala yabadde yakatuuka waffe emyezi 2 kati kyamaani oyo kwe kunkakasa nti tugenda kutandika okunoonyereza naye yava eno yazze n'omwana omuto ekyo yakibuuza konze omuto atya pulosi nti atali pulosi kuba yava eno n'olubuto lwe yagambanga kyalina olubuto lw'omusawo eno eriyo omusawo kofa omwana bw'abanga yalimbayo omusawo yono omwana gwaleese wa myezi 5
kye ate kubanga ali mulenje eyo bubbanga kusinza ku bbanga liyagamba nti eneriyo yavaayo n'olubuto kakati koboka tukole ekisoboka bwe tunaaba tumulabye kyama nankakasa nange sigenda kutuula kubanga bomba manyi oyo musajja ye mumanyire ddala bulungi mutuuze wange simunako mutala naye tetugenda kutuula tujja kuba tuwuliziganya netukomawo kati enkeera netukeera netuddayo nenzirayo nabo olwokuba osi yali atugaye mu kutuukano saa 2 netuddayo nabo okubajjako statement basooka kugijja ku kazaala mwana omukyala naawe ne bajja ne ku taata w'omwana ne bajja ne ku bawa omukyala oli gwe tukakasa okubba kati tulaba nga amagezi tuba tubuuza osi atubuuza amagezi agokola kofe tetugalina era kwekula tulijje muli mwe mumanyi ne tuva ku poliisi nga tuyiyiza amagezi gakusooka kutulakinga amasimu gabadde akozesa kubanga twagezaako nnyo okuba ku ssimu ye nga tekyaliko awo wetubadde tukyayimiridde luno lwe tuliko luno waliwo omukyalo oyo gwe yalekera ono ate omwana owuwe gwe yalekera ono omwana owuwe azze n'antegeeza bw'abadde akuba ku ssimu yes oli yennyini amukyala amukubidde ku ssimu n'amugamba nti biki ebiri eyo amukubidde ng'amubuuza oyo gwe yalekera ono omwana gwe bayita puloosi owoono omusajja amukubidde ku ssimu n'amubuuza nti biki ebiri eyo oyo ebiri eno omwana gwe wandekera yansibisizza amugayi gwe wandekera yansibisizza nti ate biki niye nzija najjako ssimu kati omukyalo oli bw'abintegeeza nange nziseemu okubakubako naye nze sinnaba kuyitamu awo ekyakomye yabadde alina omwana omu owuwe omwana w'omusajja ye n'omukyala yajja n'omwana omu yoyo puloosi gwabadde alina eno gwe yalekera era oyo neyiba woono wabadde asula ensewo abatuuze bawa amagezi ki abatuuze bange bano njagala bawa amagezi gali bwe gati nti kati tuli bantu ab'enjawulo mu ngyegwera yakakati twandibadde tugamba nti twetandika okwebeereramu olw'ensonga oyo gwe gwoyita mukwano gwo giri gyali gyadde abo be twakulanga nabo n'okula nga bamuzaala wali eri n'obula bamuzaala wali eri abo gw'omanyirira nti oli bamuzaala wali eri bano abatuzzeemu ne bwokola omukwano ogw'ekika ki leka kumwemalira kutuuka ku ekyo kubanga maama w'omwana ono abadde akwata omwana oyo obuvumu omwana bw'omwana ayonka ow'emyezi 5 okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya n'omuwa omuntu n'oddayo okugoberera omufune ku ssaawa 3 ez'ekiro ekintu ekyo kiraba nga kibi nnyo eri abakyala mbadde nsaba baleme kukiddamu bakikomye kubanga omwana oyo ayonka tannatuuka mu egi erya mmere nti ndi n'obugumu nti eri ajja kulya ekyokulya kye kikyali kimu bbeere naye okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 3 ez'ekiro obudde obwo nga tomugjeeyo gwolaba omwana oyo aba ateekwa kuba kati mu kyo twebereremu egyo emikwano egyo egy'ekika ekyo kubanga oyamukolako omukwano ogutagambikako ng'era bwakunnyonnyodde nti yabadde enfanfu ewe ono kyamanya n'oli aba akimanya ekyomu naye ate ekyomwana yasukkawo ye maama w'omwana okumuteera omwana ayonka ekyo tusaana tukikomye abakyala bonna abali kuno ge magezi gembawa twesige ekitono abo abantu abatuzzeemu gw'otomanyi nti baaba wange nja kugenda ewa taata gundi omuto kojja wange yamututte naye omuntu eyajja omukwano n'ogufunira ku kyalo okwo okumwesiga okutuuka ku ekyo tusaana tukikomye amanya agange nze Namusisi Noora Namuganja Busiika twanyoledde nnyo ekya mukwano gwaffe muganda waffe okumubbako omwana kyatukubye wala kubanga abadde mukwano gwe kalyako kanywako tekyatuyisizza bulungi nenkubiriza mikwano gyaffe byonna obuteesiga mikwano gyabwe ate n'ekyokubiri nenkubiriza abantu bonna nti omwana wa mukwano gwe oba wa neibawo abeera munno tudde ku ngeri yedda nti omwana wa mukwano gwe abeera mwana wo tuleme tulugunya baana tuleme tulugunya bantu bannaffe ku nsonga z'abaana
oba amagezi ki kati abo abalimba abasajja embuto baleme kulya ssente z'abasajja beekolere ssente zaabwe ffe nga bwe tukeera ku makya ne tugenda ne tukuba epakasi tubeezeewo abaana baffe tuleme kulowoleza mu nsawo z'abasajja okubba abasajja si kirungi kati kyamuviiriddemu ali ku wanted ssaawa yonna yonna ayinza okufuna obuzibu kuba bwe bamukwata ng'alina omwana abantu abamulaba ku mikutu bajja mutuusaako obulabe ali mmatigga obulamu bwe ssaawa yonna. Amanya agange nze babiri etabbiisa nindeko amanya agange nze babiri etabbiisa nga ndi w'abakyala ku kyalo kino Namuganja. Twafunye enkiiko y'amaanyi nnyo okubbibwako omwana eyabbiddwako omwana muliraanwa wange ate ng'eyamubbyeko mukwano gwe. Kati mu bufunze nze nkuba mulanga eri abazadde mwenna n'abalabirira abaana tukuume abaana twongeremu. Nze gw'olaba ndi jjajja era nina n'abaana abalaba endabirira naye nze nafuna pressure mu bulamu bwange nga si ya mirimu si ya maka wabula y'abaana era essaawa yonna njagala nnyo okumanya omwana ali luddawa. Bwe mmanya wazannyira ne ndyoka mpumula omutima. Nkubiriza abazadde mwenna gye muli yonna nga nange ndi muzadde. Bwe tubeera n'emikwano tubeeko bwe tukoma kubanga tulina abantu ab'emitima emibi n'ebigendererwa ebikyamu. Tweyongere okunyweza abaana tweyongere okukuuma abaana. Olwaleero kiri wange olwaleero kiri wa muliraanwa wange enkya kiyinza okujja ewuwo. atandika n'amannya nze amannya agange yenze Sali Vincent. Sali Vincent gwe mwami w'omukyala Essebo balemereza okutwala omwana. Essebo ensonga ezo zimanyiko nti mukyala yatutte omwana wa munne. Era nze nagenda okuva mu nnimiro gye nkola ne baŋŋamba nti omukazi yatutte omwana. Ki ekyakugira mbu nga bakakubuulira ekintu ekyo nti yatutte omwana wa munne? Twatandikirawo okunoonya. Kuba ku ssaawa ezo baali bagenze kukola bo nga bo omukyala bali takola talima abeerawo. Era babadde bakola n'omukyala oyo nga era ba mukwano nnyo. Badde bamaze ebbanga ki nga bakwatagana bo nga bakyala n'abakyala? Kirabika nze okuva we yajjira eno gye badde myezi 3. Badde myezi 3. Kale gwe nga gwe naye mumaze ebbanga ki nga muli bafumbo? Ebbanga lya myaka kati gyali badde giweze emyaka 4 naye ebbanga ery'omwaka sibedde naye omwaka n'ekitundu badde siri naye. Bafunye amawulire ago nti yatutte omwana wa munne ne mutandikirawo okunoonya. Twatandika okunoonya ne nkuba ssimu ewaffe ku kyalo ne ntegeeza chairman n'agamba naffe katutandike tunoonye. Wabaawo n'omuntu omulala era gwe nakubirako n'agamba nti nene era kituufu yali amukozesa ng'era agamba nti nno yamugamba ali lubuto. Mabegaawo n'amukubira ssimu n'amugamba yazaala omwana mulenzi. Ate era nga kituufu ono omwana wono eyabuze era mulenzi. Mwana ali mu bbanga ki eyabuze? Bazadde babo bagamba myezi 5. Essebo. Ebadde wayawula naye? Era nze okuva lwe nava ewaffe nenzija eno mbadde sikyabeera naye. Era ne bwe yajja eno nasigala sigatta naye. Naye nga wadde okiwulirako nti alinayo omwami gwayogerezeganya n'ekusimu mu nsonga ez'omukwano? Kuba n'emabegako awo n'abawulirako nga boogera ku ssimu. Simu eyo nensobola oginoonyerezaako n'engifuna. Kati musuubira kuba ludda wa bitundu ki nga kuba wadde mubale temuli wonna nayinza okuba omanyika gyatera okugobeera nga ye mukyala? Nze mu kusuubira kwange waba teyazzeeyo ewaabwe esingira suubira okuba nga ali eyo ekkooki gye bayita mu ddwaniro mu disitulikiti y'Eraakaale. Chairman gwakubidde essimu n'omutegeeza nti oli abuze n'omwana ye yagambye ati? Yaŋŋambye kabatandike banoonye naye nga ayina omwami era oyo gwe yabadde aŋŋamba nti nno gwe yagamba nti ali lubuto era yavaayo eri nga ali lubuto n'agenda ewaabwe esingira eyo. Kati ebbanga erimu gye yalimaze n'alyoka ajja wano. Kati ye ng'asuubira nti nno ajja kunnimba nti oba oluusi yali ali waabwe kuba n'abeewaabwe bankubira amasimu ne baŋŋamba ati ali eno. Kati oluvannyuma lwa byonna
ate je n'abagamba nti azze eno kituufu yajja era n'atuuka naye mu kutuuka era nze nasigala sitegeeragana naye. Omukyala oyo yaŋŋamye nkume ekisumu nze naŋŋamye nkikwate Sawa zadde nga meka yakoze. saawa 7. Mukuwe esimu yagambye alagawa. agenda kusiba nviiri ssebo Ogenda okulaba takomawo. nentakomawo. Wamukubiddeko ku simu omubuuzeko gy'ali. Sirina simu ssebo. Kati bafunye amawulire gano nti ate abuze n'omwana w'abandi. Yabuze n'omwana w'abendi n'amuweeka ku mugongo n'amunkwata n'omwana n'amukwata n'amuweeka ku mugongo n'agenda naye. Ngaweeka nga weeka owuwe. Ewuwe Kati esimu ekyo kirina oba kitadde ku poliisi? nkirina yakinkwase nenkiwole omukyala we wali ku dduuka. Kale nnyabo nenza.